Omuganda agamba agali awamu ge galuma ennyama. Bannayuganda bategese ekintu nga 8 omwezi ogujja ogwokutaano omwaka guno gwennyini nga baagala okulaga obutali bumativu bwabwe mu mirembe ewatali kulumya muntu n'omu wadde okuyiwa omusaayi gwa bannayuganda wabula nga bo baagala kulaga butali bumativu bwabwe ku ngeri Uganda gyetambulamu olwaleero nga kino baakiwomyemu omutwe abaagaliza Uganda ebirungi naye omukulembeze wa Kunga mu kibiina kya NUP Chairman Nyanzi Fred Sentamu olwaleero avuddeyo n'akikakasa n'agamba nti kino abaakyorganizinze abawagira 10 ku 10 lwa nsonga emu nti bannayuganda ekigendo bayamba okwejjako obwannakyemalira obuliwo mu ggwanga olwaleero kwe kusitukira awamu ne mukwatagana kati guno omulanga n'agukubira ebitundu bya Uganda byonna nti gwe w'e Kampala bw'olaba ng'ow'e Masaka asituse tolina nsonga lwaki osigala otudde bw'ow'e Busoga bw'olaba asituse tolina nsonga lwaki gwe osigala otudde ekigendo tuyamba awamu kwe kwatira awamu twegobeko enkola ey'obwannakyemalira ono nno akakasizza nti nga ekyo kigenda mu maaso nti asobola kikola nga kikoledde mu maka ge tekyetaagisa buli muntu kwesitula nti ogende mu kibuga kubanga tewagenda kuba kukola nsasa ge yakulumya bantu wabula kugenda kuba kwekalakaasa okw'emirembe naye asuubizza nti kino amangu ddala nga kyakaggwa bwe kiti addayo mu Northern Uganda gye baamukubira okumumenya amagulu n'olwaleero ng'akyali ku buvune akyapookya n'ebisago n'agamba nti ekigenda okuyamba Uganda kyokka kwe kubeera abavumu n'okwekkiririzaamu nti bw'ataddeyo mu Northern Uganda ajja kubeera ng'omuntu eyatya kyokka nga mission ye yali emututteyo yali tanaba kugimaliriza agamba nti balina okuggulawo woofiisi z'ekibiina ki National Unity Platform naye yali tanaba kuziggulawo amagye we gamukkakkanirako ne gamukuba bubi nnyo ne gamumenya amagulu n'olwaleero tanaba kutereera naye n'agamba bw'anaaba yakatereera bw'ati agenda kusookera ku nsonga eyo yennyini okuddayo gye bamukubira amalirize omulimu ogwo ogw'okuggulawo woofiisi za National Unity Platform ate naye emirimu gya NUP gisigale nga gitambula era n'alabula poliisi nti eveeyo ekole enteekateeka ennungamu okusisinkanya bannabyabufuzi mu bibiina ebyenjawulo bamanye makubo ki ge balina okukwata ddi lwe balina okukuba enkuŋŋaana nadde lwe batalina kuzikuba kubanga bwe baba nga aba NUP bavaayo ne bakola enkuŋŋaana zaabwe ate ne bayisibwa bubi ne bakubwa ng'abaana awo baba tebakitegeera ng'ate waliwo be tulaba bannaffe bo bakuba enkuŋŋaana zaabwe nga teri abakubye ku mukono Chairman Nyanzi agamba bonaaba tebakoze ekyo bo beetegefu okubeera nti bagenda kukola buli ekisoboka bakubamenya bumenya naye nga tebagenda kusazaamu nteekateeka zaabwe tebagenda kusazaamu ntambula zaabwe zonna ze baategese okulaba nga battukiza emirimu gy'ekibiina n'okwongera okukunga bannayuganda bonna gye bali okulaba nga batambulira mu kkubo lyerimu nga singa wabaawo ekiguddewo Uganda yonna eba erina okusisimuka kubanga enjiri eba emaze okubuna Uganda yonna ng'omulimu bwe gwamuweebwa ogw'okukunga bannayuganda. Kati ensonga ya May 8 May abagiranga balanga peaceful demonstration isn't that so? Mugende mu ssemateeka mubikule article 29 is it 29 section article 29 stipulates very well those freedoms of assembling, of demonstration, freedoms of expression. Mu article eyo mweziri okujawo nga police nebe ezudde kubanga nze nyiza n'okwekalakasiza ewange. So abantu abavuddeyo abantu ababulijjo ne beekunga beewaneko baba bagezi teziba mbuzi era babuufu nnyo era abantu abo nze mutima gwange mbawagira nnyo babeeyo beekalakaase kubanga okwekalakaasa ddembe lyaki lya buntu